Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampulirize yakoze olwaleero weebale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo studios za Radio Simba lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 2 August ne guno omwaka gulabika gutuwuubira akatambaala. Nina Richard Baguma lobbyist ku kipande kwabaddeko title empya senior journalist yabadde senior. Baguma buuza abantu. Tubalamusiza abatuuliza n'abatulaba mwebale nnyo okutulaba. Nebaza nnyo Katonda nga bulijjo alina obuyinza obungi ennyo ate nga wakise nnyo yebale kutukuuma ffenna. Nayize okwebaza abakozi nange ndoze empisa z'omu studio naziyize naye lwakuba batakola tebaagala kukola bamu tebalina mirimu naye mwebale mwenna batuusaako engalo. Olwaleero bannamawulire batuyise twogere nabo si ku byamawulire kati ku byakunoonya nsimbi naye mbagamba bajje bayite ne Ssemujju yatusinga okufuna ssente naayogere nabo. Banoonya bamanyi kukola ssente naye mwebale okutuuliza n'okutulaba n'okutwebaza bye tukola Kibazo njiro eyo nenfuna obubonero eyo oluusi gye neetooloolera. Ssemujju buuza abantu. Awuliza Radio Simba basabone banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maramusiza munya ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza Lutindo Honorable Ssemujju ne Richard Baguma manyi Richard abadde ayogera ku bakola nadde n'omusajja omu owa banka wiiki ewedde actually namusanga ku lumbe ewatta amala emirundi kati bwe tugenda okunyumya enkeera nga nti mwe temumanyi kofi economy era nga aŋŋamba nti yali mweraliikirivu gavumenti erina okuwaaba ewaaba Ssemujju eyo yonna naye Ssemujju ayitawo yada ŋŋamba bukoma nsimbi n'eyo area nga nti abantu actually bakola nga nti families eziri awo eziguze bagita Makex nti ziguze Makex baguze Primo baguze Harrier ne pichipichi mu nnyumba mpitirivu obungi nenzijukira economy Ssemujju yanyumya nti ewaabwe abantu baatikanga amatokero olw'ennamba 2 yangaye nti banka yaabwe sigenda kwogera banka ki nti olw'okuba yeri dominant mu area ebadde dispensinga between 1.3 ne 1.5 billion a day mu economy eyo eya coffee economy okumala emyezi 2 n'ekitundu egy'okutunda emmwanyi nti nga companies ezigula emmwanyi tezikyatambuza cash so the money is front loaded nezigenda nti the coffee economy mweyo area ebadde ekola nnyo naye egendera ddala kyenkana kuyingira waba Baguma kubanga yaŋŋambye ne mpaka lyantonde eyo yonna area nti abantu bakola naye obweraliikirivu tebalina security obweraliikirivu what was the other one babadde beeraliikirira nnyo ekya registration of coffee farmers kati ye nga banka ng'obweraliikirivu bwe nti abantu bajja kubeera frustrated ate babiveemu n'ekirala kye yaŋŋambye that I find interesting kati ono Baguma atambula nnyo nti abantu tebatereka ssente mu banka abantu bakwata ssente ne bazitereka mu microfinance yagambye nti balina microfinance associations nga ziri richer than certain banks kati ng'eyo phenomena tagitegeera ne economy eri eyo. Ssemujju wiiki eno njagala kutandikira wammwe Baguma by'otaategedde Ssemujju balangiridde delegates conference gye batuuzizza eyaabwe ng'abaakatonga FDC ng'ate dissolving FDC emu ku resolution ndoozi esinga obukulu zaabadde 2 nze ewange enkulu esooka nga nti FDC tugenda gidissolvinga turesolvinze tugyewo FDC ate bawandiise ekipya. Ekibuuzo kyange FDC bwe muba mwe mugikooye lwaki temugirekera abagyagala?
kati kyobuuziza ne mu bulamu obwa bulijjo kibeeramu ffe abasiraamu musamba kifiiriza ffe abasiraamu kyetuyita obusika kyawukana ku kyabaganda. Mu Buganda baba n'omusika n'Olutindo-Ssemujju yasikira Baguma. Abasiraamu abaana bonna basika era bw'osanga abantu nga basiraamu nnyo bw'ofa babagabanawo n'amabaati ewaka ne bagatwala, engoye ne bazitwala ne batwala n'amabaati n'enju abamu bazisaanyaawo bwe badde nga nju yegeyege esula ku ttaka nga bagigabana. Kuba ffe eddiini yaffe ng'omuntu waffe ebintu byonna babigabira abasika. Kati FDC bwe twagenda mu kooti okurizolovinga status yaayo, kooti nakati tegirizolvinganga kubanga mbadde ngamba kooti yawabali go ahead nammwe ate ne mufunayo judgment endala vunudde bwe bityo kuba kati judgment ziri bbiri. Twagenda mu kooti twagenda ne tuwaabira ttiimu eyasigala enajja nankumbi ng'ensonga lwaki tugiwaabira yali emenya amateeka FDC mwetambulira ne constitution ye FDC. One, baatuuza delegates conference nga chairman Wasabirirwa si yagiisa ate nga mu constitution ye FDC delegates conference can only be convened by the chairman. Ne bateeka n'okulonda okutaali sanction. Naye golooza baatukubiranga ki emiggo bw'olowooza twali bakyamu ne batukubira ne twateekako delegates conference mu bifo bisatu. Ebusaabala ew'ambasada Wirirwa poliisi nezingawo nga weewunya poliisi ekigizinzaako venue ne tugala tugenda giza ne tunegotiatinga ne Catholics abe Gaba nga tumanye era batunoonya nti ne Gaba ne bazingawo era ne poliisi nabo nejja nezingawo ne tuddukira Katonga ne Katonga ne basalawo ne tiyagaasi n'anyooka. Gwe weebuuze ne bw'oba nga togoberera nnyo bintu nti ebyo byonna gavumenti yali ebyagaza ki? Gavumenti ekifaananyi kye tulimu era nze njawukanako n'abe FDC bannanga bala bangi. Akena bawalubiri bamuwaabira Jimmy ne basinga omusango mu High Court, ne basinga mu Court of Appeal, ne basinga ne mu Supreme Court. Naye n'asigala nga ye president wa UPC government gwe recognizing agaba tiketi ye bujumu ya China. Kati naffe twali twolekedde eri ekkubo si nti twasalawo okukola bye tukola ntwali tugaa nti tuli batuufu okusalawo tugenda kukola ekibiina nakati tumanyi nti ffe legitimate leaders aba FDC naye ekitwala mu kukola ekibiina ntujja kubeera nga bawalubiri. Kaakati walubiri yasigala agenda mu kooti kugaininga UPC kati bwe tujja gendayo kugidizolovinga because ogidizolovinga waliwo ogigamba nti tugigaddewo mulimu ekyamateeka n'ekyebyobufuzi. Ekyamateeka naye tunaba tukiwangudde tujja kuwangula ekyebyobufuzi kubanga gwolowooza nti abagenda ne bakola obupande bwolaba mu mawulire ne bateekako nti oyo twamugoba is an imposter bw'odiringa naye you deal with him at your own risk. Olowooza lwaki babuteekamu kati kuavoidinga riski ya kubabba ketwataddemu ako kati nti oyo odiringa naye at your own risk tali presentinga kampani eno kati alina okwewozaako nti bangoba mu bukyamu. So kino kyabadde nga se consequence bye tuyiseemu nti time wetwali tuteeka okurizolovinga issue za FDC legitimately Museveni yaga nti mujja kusinkana birigwa ne bamugoba nga alinya madaala Museveni na Ndala kati ebimagenzi nali nabikoowa Nandala yaleeta bakifeesi munda enajja nankumbi nga webakuba nodduka emisinde ate polisi ng'ekusibira ku mulyango. Kati leo baga ndi akyali Nandala oyo nga munda mulimu bakifeesi
era endajana nkumbi babba TV abo abaana bayirena kugamba nze nagenda okukola laale e Kasokoso enkuba etonya nali ne mukyala wange tuli mu open roof mba ntuuka nga waliwo tiimu bagyemu amasaati ne bandaga okwagala kwebatandanga nkumu campaign bwe bakuba nga simanyi nti bantwala kunyingiza munda babbe buli ayingira laale ezaddako nga nyina kuhayaringa I've said this many times nyina kuhayaringa bouncers okuntaasa ku bawagizi abajjani invited kati abaana abo baleeta abo era bangamba kabibere by'abayimbi bakubuuza nti onaatusasula nezigwayo oba otusasule kofe ezisigadde twesasule and they do it. Esimu z'abantu bagenda nazo obusawo bw'abakyala bagenda nabwo kati nandala yabaleeta basobola okuplayingira role naye bategeera era jana nkumbi bagenda na buli kimu n'ebijiiko bafuluma nabyo naye story point gy'obuuziza eri nti legitimate tuli bakulembeze be FDC kati ogenda okukola ekibiina ekirala obanga azimbye nga wadde n'amaka mu nsolo omala kugatunda tunasula maka abiri tumala kugatunda gano ne tugenda kati anaawaaba nti abatunza amaka si be bannannyini tuneesanga mu kooti aba FDC manyi nti enkya balina press conference Bani? Mukulu Nandala ne POA naye the core kyebagamba ndoza ne mukulu Sentinary abadde ayogera leero ne mukwano gwange Yusufu Nsibambi ngaga nti mwe bwemuba mufulumi temuyina buyinza ate bugamba basigadde nti kino tukiyiye oyiwa kyani kyabalumye bagaye nti mwetuuma kye mutali nti mwe mugende mukole ekibiina kyammwe bwe neeyita Kibazo nga nyingirano nga radio Simba nga enzikiriza okubiriza programu kugeti mpitawo ntya ne wano okuteeka mwenga otalo ebyobufuzi unfortunately tewezitambula bo baali balowooza nga bawulidde nti Ssemujju wabo bagenze kukola kibiina nga balowooza nti byawedde tukyevulungula ekibiina tugenda kukikola without doubt naye kino kyawamu etteeka lyagaabwe kiba kiremeredde constitution ya FDC article 36 nga mukidissolvinga nga muli liquidatinga property. That's what it means. Peter nze bukyanga nyingira parliament until mwezi gubadde gwakumeka buli mwezi nga bansalako $5,000 gigenda najana nkumbi tusasula kitebe kati goza ndogenda kukirekawo just like that ntambule tugende gwe babuuza baba balina ekyapa kyawo muntu nga bakireka muntu wanjawulo nze siringanga muntu era namugamba nti discipline ya muntu njegomba naye sigisobola nakunyumiza n'ekaseese twasanga abasirikale babba akalulu muntu n'ayita electoral commission nze nenkwata amabaafu nemaga okula tukugenda mu maaso kati muntu wayita electoral commission ne bajja n'ekiyonga yaliwo n'abasirikale byatugamba nange byali binkwatako yatugamba nti wolaba when you see a wrong oyina kuyita omuntu ali responsible to rectify it sigojja noji kabasirikale yali abanenye okujja naye nange yanenyezaamu indirectly nga baga nabo basanze waliwo obuvuyo nga babutereza naga that is not your duty, this is the duty of electoral commission, you cannot seek take over their job. Kati discipline ya muntu sigisobola and I respect him. Kati nze sene zange wenziteeka mu kitebe kya FDC oyina kuzinziriza bwe mba nkifuluma bwe mba sikifuluma nja kubanga walubiri kati walubiri yanze nokubanga ndi muri PST yateekamu effort nga tiyali contribution nga si ya sen ngiri just emotion kino kintu kyaffe naye akyalwana kati nze kino byonna mu ebiri so kati gwe kyolowooza Peter olabanga wagamba nti mwemba mugenda okukola ekibiina kino mukireke constitution twagiteekamu akawaayiro 36 akanyonyola bwe badissolving ekibiina n'okuliquidatinga property kati ekyo mpaka kooti ng'etugambye nti maybe like it will nti temulina buyinza bukikola we will seek to do it. Baguma kati tuli mu draw bano baga nti
tufuluma naye tuleka tukiyiye bali abasigadde eri baga nti mweraba kukiyiwa Peter omisiridinga abawuliriza constitution ya FDC yannyonnyola nti ekibiina can be dissolved na butya neteekamu ne article number 36 nga ekibiina mujja kidissolvinganga under the following circumstances following the following procedure. Baguma nina ebinsanyusa nti oluusi byemba ndowooza nesitya okubyogera bituukirira. Ssemujju twali tutudde wano ne mugamba kyolina okukola kwe kufuna emotoka empya, a new vehicle, a new political vehicle. Nkyajjukira nga ekyo nga ebintu embeera nga bwe yali nga kyekyo kyekiteekebwa okukolebwa. Olwaleero ndidde kyenkya ne mukwano gwange muganda wange oba munyankole wange Godiba Tumushabe ye yaliko afinka wa TDF yayogedde twamuyise n'ayogera as a keynote speaker. Thank you. Ekyo simanyi Kibazo Baguma kyaliko webale nnyo balire ddala because Godiba muganda wange yes ne mugamba ate nawuliriza nafunye recording yonna nenjiwuliriza buli kimu kyeyegere ngamba katunywe ekyenkya eno ekkubo lyemukutte lyemulina okukwata nga embeera gyeri tewali kirala kyakukola. Kubo ki kugombi ey'okudissolving FDC oba okukola vehicle empya anti gwe simanyi lwaki obyawula. Kati Kibazo ayambadde saati nampale nkimanyi ntasobola kweyambula kati wetuli ku kamera tekisoboka n'olwekyo sigenda gamba nti njawule empale gyayambadde ne saati wa ayambadde engoye so kyekimu mwana Kibazo si byanjawulo. Tiimu ye Katonga ekola byabufuzi byebyo ebyagitandikisa FDC byebyo ebyalimu ekyaliko previously yaliwa bagitanga ki eri endala nga tebana bakola reform agenda. Thank you. Reform agenda. So byabufuzi byebikolebwa so ekyonze kyensiima nti basazeewo ne bakola ki ne bakikola nga temuli byakwetooloola ekyo kiwedde. Kati bwe muba mwawukana gwe n'omukyalawo divorce mwina okufuna engeri gye munaakolamu ebintu. Ssemujju agamba nti ennyumba tuleka tugimenye kati mwina okusalawo kusalawo nti no ennyumba nze ennyumba FDC bagenda gijawo eyo tegenda kuvaawo. Ennyumba nze gye ŋŋamba ye ennyumba yennyini eyenajja nankumbi. Kati tuli ku nnyumba yani ani atwala kateni, ani atwala entebe, ani atwala olusaniya oluli mu fumbiro. Kati ekyo tuliko so ekyo kyekibadde nze kulaba kirina okukolebwa. So ebirala byonna bino bya bwabufuzi si bya mateeka bino sibitirano tuligo bino ebikolebwa kati bya but gwosuubira bannandala okuddayo eka okwebaka nga Bassemujju batwalaganya. Ekyabannandala ne Bassemujju kyaggwa. Bannandala balina Janankumbi Bassemujju bali Katonga byaggwa. So tewali atwala munne tekiriyo. Bano bayongeddeko basonsonkereza baliga nti n'ekyo kye mutuddemu tukiyiwa. Bakola byabufuzi bakola byabufuzi ate kye bateekebwa okukola tewali kirala kye bakola. Kati tulinda linnya epya n'obubonero tutandikiraawo tugende mu maaso naye ekyo kyo kyekyali ng'okiraba kijja. So ekyo possibilities because luli abantu abawerako baga nti abavubuka ba Kyagulanyi bayita mwami Museveni kulitalaba ne bafuna ekibiina. What is the likelihood nti Bassemujju bagenda kutuuka mu electoral commission basange road block tutuuke wano omwaka ogujja wakati nga be babadde nabo basigadde masanganzira baga nti oba tugende ekamwoca oba tuddeyo. Kati Kibazo ng'olowooza nti nze bwali ombuuza osobola okumbuuza nti Mpuuga agwe agende. Mpuuga alina okubeerawo ayawulemu
abavubuka Ssemujju balina okubeerawo beyuze Baguma kyoga nti it is in the interest of Mwami Museveni n'abantu be bano okusigala nga bali mirundi ebiri n'ennupu ekutukemu ekyo Ssemujju tebakiraba. No, you see, Peter, era kinadde nkigamba muli badde bambuuza nze siri omu ku basinga okumanya Museveni naye akatono ke mumanyiiko mulimu ebintu byebagamba nti ekyo agenda kikola bwati naye nga nze mukumanya kwange manyi agenda kikola the opposite. Kaina kuno mbadde ndabayo abagamba nti agenda kukyusa constitution parliament emulonde. Oli Museveni gwe manyi tasobola kugikyusa naye kiba kimwetaagisa kusula bweru nga bakalulu eggwanga lino mulonda lyonna agambye eggwanga lyannonze kati abatamumanyi bamutunuulira nga akaddiye nebanga nti kati enziba yakalulu agenda kukyuka agenda kuba emigo afune abaka bangi baje bamulonde. That won't happen under Museveni. Akugamba ndi Museveni tajja kuregisteringa political party ate aina belief nti ate Museveni ajja muregisteringa nga candidate. Gwe lwaki olowooza ndi okuregisteringa nga candidate kyekyanguyire ennyo Museveni kiri mu interest ye nnyo okusinga ate okuregisteringa ekibiina. Why? Museveni ebibiina bwe bibeera nga mwebiri mu Uganda ne babiregisteringa tebimuganda kubba kalulu nakola byagala kusigala mu ntebe. In fact, Godiba presentation ye yabadde nnungi nnyo, very very good presentation. Bino ebibiina ajja bikkiriza bwana amala obikkiriza ne biregisteringa emboka enyooke. That's the Museveni I know. Futwagenze okutuza delegates conference nga both ends ezakatonga ziriko military ziriko ne police ne tear gas. Can you imagine nga delegates conference ogikumya tear gas naye nga tugenda kufulumayo tutimbye bulungi oli alaba tuli mu delegates conference. So nze siri komu actually ekya honorable Kyagulanyi kyawukana weyagala okukolera ekibiina obudde bwali bugenze kyovula ekibiina almost kyajja almost ku nomination naye etteeka registering ekibiina likusaba ebintu byangu nnyo. Ekisooka kugenda ku electoral commission no reserving erinnya simbo ne colors bwe zibeera teziviolating teeka ligamba tosobola kukola simbo ya Uganda ng'eggwanga, tosobola kukola symbols eza kingdoms oba za ddiini ezisigadde zonna osobola ozikola kasita obituukiriza ebyo. Abatugambye abali enajja nankumi batugambye nti ate bano banoonya nakozesa symbols balize bayina. You see, political parties kyezibeeredde interesting mu Uganda omunafu yakayanira simbo wamanyi yatwala Kyagulanyi n'ennupu bakozesa kikonde walwada kimanyi nti DP yakirigisitaringa UPC yagenda newaaba n'okuwaba nti bakozesa red. FDC we yali registerenga colors red, yellow, green ne blue. Colors gwayo electoral commission otwalayo nyinyi ne bwo choosingako gyokozesa. Era byetuna abatwagala okutwala okusikira wano mu FDC. Tereta gabiri registerenga mu electoral commission tujja kutwala butwazi nga wamanyi bwakola. Ebyo tebeta kisagenda mu electoral commission okumala biseera. Ne bwogendayo nobaga nti kati kala yange is colorless ne bakuregisteringa bwokoma onge gende wo munafungo twale yiye and that will happen. Peter can assure you byonna byonna twagala ku FDC bonna tukoze kibiina tugenda kubitwala era bajja twawo yali nga tuza press conference bakozesa symbols zaffe omundu akozesa symbol yomba ndimanyi na kusanyuka ndiye abakwongera anti abuza abantu baffe kati ate tujja kutuka nga kyababuza nga symbol tuzitenga bayitu bakyamanyi nti bazirina. Ampuliriza Lutindo awo njagala kuseseetukawo lwaki tugera birungi ku delegates conference nerindako Ssemujju nze mu byafaayo by'FDC byemazeemu teberangayo delegates conference as colorful as this one. Ne delegates conference FDC zatulanga Nambole nga zijjuza abantu bayitirivu obungi bwe mubateeka katonga muba temwenyomye waliwo gaje banatukubira gola wano bagaddewo amakubo saidi zombi ate tugenda eri ewaabwe. Nze nali mu delegates conference nga Besigye avuganya ne muntu ku flaga bavuganya ku bwa party president. Yes.
nga Nambole ajjudde. Nambole ali wajjudde. Abantu bajja kulowooza wadde ogamba kisaawe. Eno mu hall eno. Nambole erina halls ezisabibwamu. Delegates be FDC namba gye twabadde naye usually tebatera kusukkaawo kuba kyobola mu bululu obwasembangayo Besigye nga bwafuna 5 omuntu afuna 2. Kati gwe simanyi Nambole yo tewagibalanga walabanga kifaananyi. Besigye obwasembanyo yafuna 5 mu 6 omuntu n'afuna 2 mu. Wano gwe twaddewo abantu kubanga nze eyabadde chairman w'okuteekateeka nayise ba delegate nempita naye abamu ku batali ba delegate former MPs ne ba leaders abalala. So abantu abazze mu bungi babadde bamala nga tetwetaaga kwongerako kubanga ne wetwali tutegese batuule wasusse nga tulina ku improvisinga. Naye abantu obungi bwabo Peter basobola okujja naye nga olumu ate bazze kulaba. Lwakwati mwamu nakyo kikulu. Temubuuza abantu. Nakyo kikulu. Nze nkyakola amawulire because I must. Bannaffe abo babadde Lugazi bo bakwata bifaananyi ne bagamba nti ekibadde Lugazi ne bateekawo registration ne bagisalinga 20 omu 2 10. I am telling nze ni musajja musiraamu baligisalinze abantu Lugazi 20 be bayingidde FDC ya Nandala 20 ne bakwata ekifaananyi bagamba nti ekibadde Lugazi kati byanjawulo. Era bw'oba tobyegendereza mulimu abantu be FDC abaali batidde nti mbabazi. Walidi akugamba nti you need to access the records, the official records eya membership ya FDC nti okukola delegates conference olina okubeera ne official record ya FDC ekulaga the national representation si kuyita mikwano gyo. Kati oyo wali junior nnyo okumuddamu please. Nsaasira Kibazo. Nsaasira Kibazo is too junior for my attention. Nekyengamba nti numbers osobola okubeera nazo mbabazi bamukwata nga ayingira ejjinja. Omanyi Lakwena bw'atuuka eyiganga kiva ejjinja yali omu ku baali badduse ebiseera ebyo nga gye n'omuntu ye director wa military intelligence nga n'aba deputy 3 omu kubo Kagame n'agamba nti tubakwate buli adduka tumusaleko omutwe nga bali mu lubiri kubanga tebayinza kugamba nga abajasi be badduka. Lakwena yali atuuse eyiganga. Eyiganga kumpi nnyo. Yajja emagamaga abantu ne badduka. Be bakwata ku kisaawe nga badduka kwaliko kive jinja. Kagame ng'agamba tubasaleko emitwe. These are traitors odduka otya. Akate omuntu ekintu asobola okukiraba bw'atyo ye kibenyi yalaba gavumenti egwa naye nga tenakutuuka kugwa. Neje n'otafiire bwe bakwata Besigye ewandege ya ono alina itwero yakuba emmotoka ya Besigye ye Otafiire his intelligence ne demonstrations ze yalaba yali amanyi nti gavumenti ekola ki egudde n'anoonya passport. So kati endaba n'ebintu ebiri actually byawukana. Nze ngenda nalaba Mbabazi nga ayingira ejjinja abantu be FDC kembadde nkugamba ku bya Kagame ne badduka sigenda kwogerawo MPs wano manya. Nze nali in charge of Besigye's nomination. Bamala kuwulira kiri Nambole okujja ngamanyi Mbabazi Besigye kiwedde. So kati abamu perception ebalimba mpaka ng'afunye problems. Abantu bembadde mpangula mu kalulu omu yazirika ne bamutwala ku kitanda kubanga bamuzaala mu kitundu mwe yakulira mwe yasomera byonna nga era binyonyola ku laali n'agamba omusajja yavudde waabwe. Ate naye olumu ng'aleeta n'abazinyi yali eggayazaawo n'aleeta bafiina amasannyalaze abawagizi bava baga nti akalulu tukamaze ogenda okanoonya nga tawangudde 5% za polling station. Anti Museveni yatugamba nti mwakaba tumwe musinga okuba ababbi b'akalulu. So mu bino byonna Peter we tugenda mu maaso nze era bw'otunuya resolution zaffe mwabaddemu
okolagana n'abantu abalala abagala okujjako Museveni. Political parties mu Uganda bwe tuli olwaleero teri asobola kweriма nti agenda kuzimba political party kuba Godba yatugambye mu presentation ye muteekwa okutegeera nti temuvuganya NRM. You are not contesting against an NRM candidate. Contesting against the state. Kati eno debate gye tuliko ntono ku debate enene y'eggwanga. Ne bwe tunaamala okukola ekibiina tukituuma erinnya ne tunoonya kala. Bwe tunaaba tuli genuine twagala lutalo lwa kulwanagana Museveni. Kitegeeza agenda kukolagana n'abalala effort yammwe mugiteeke wamu. Abalala bonna abali genuine kuba Museveni okufaanana nze naliko n'abaka ba parliament aba opposition ab'e Rwanda. Naye nga ne parties ez'opposition nazo za government. Era ebasayini era opposition endorsinze president Kagame accountability committees nge Rwanda balina chairman wa parka na yazze kati abavudde mu parliament sendalanga no balowoleza danti chairman wa parka like is opposition e Rwanda mu parliament mweri bewawe kifaananyi bakisiga bulungi mu Uganda Godba kyatugambye and I want to thank him. Buli agenda mu lutabaalo ogenda contesting an state. Museveni along the way yakizuula nga outrightly buli wamu okuteekawo NRM okukozesa amaanyi mangi kwe kutandika okugula ebibiina and for me that's important. Kyovola abaakena mu kalulu akasembyeyo aka by-election erango nga balina emmotoka za gavumenti ne gavumenti eyina bombi nga nabo bakuba emiggo aba UPC naye nga bwona awaabo ogenda bawaabira bwewaba bwa minisita wa internal affairs abalina naye minisita nga naye aga nti abo baffe abo mubate kati awo Museveni tasobola experience gyalina bwati wagenda okutambuza eggwanga. We need to be very careful nti ebibiina bijja kutuuka ekiseera. Godba yatugambye nti badictators bwamala okutwala ebitongole bya gavumenti byonna nga biriwo okuweereza ye bwamala nga nonako n'ebyabantu ng'osanga bali mu makyaki mu mizikiti bali mu cultural institutions bonna abasasula emisaala bonna balipootinga wuwe kati ne mubulwako we mwefunza n'atugamba nti okulonda abulwayo ekintu ekimuwa legitimacy mu bintu byonna byonna ebiri mu nsi okulonda nefuuka nga exercise y'ekyo nti Museveni bamubuuza aba Al Jazeera n'agamba this will be a different dictator who goes through elections. So kati Godba kiratuwoninga seriously nti byonna mubyetegekera naye mugenda mukulonda mumanye nti eyo ball game ndala. Yes nti mugenzeemu exercise era onooza Besigye yasanyuse kubanga ye aludde nga atugamba. So bye tugendamu ekikulu mu byo kufuna otusobola kukolera byabufuzi bwe tuba twagala kujjako Museveni tulina kukwatagana ne bannaffe ate buli muntu atekamu effort okusinga gye tuteekamu olwaleero. Baguma nalabye FDC Delegates Conference omulundi ndowooza gwakubiri guno ng'aba FDC tebampise ng'owamawulire naye ziri endala bampitanga naye my questions bino byonna Ssemujju babikola the ultimate eri nti bagenda kuvuganya mwami Museveni mu kalulu akobwa president eri mwami Museveni ali interested mu kulaba opposition nga ejja ngujule gwe nga Baguma atudde eri ku katuuti njagala ompe what is the likelihood nti bano abajja ekisooka basobola okwezinga ne bakolera wamu kubanga bano nabawulidde nga baga nti bajja kukolera wamu ne genuine kati eyo qualify eyo ne genuine opposition eyagala okujjako obwannakyemalira awo ku qualify eyo what is the likelihood nti wetunatuukira omwaka ogujja okuggwako nga vehicles zino ziina ebizigatta kuba Godba yabadde ayogera nabo Godba yateekamu obudde mutidye nazimba concepts n'atambula nali naye ng'agenda e Bungereza aganti kati kino kiwedde n'anoonya Kofi Annan n'anoonya Thabo Mbeki ng'aganti eno vehicle gye tuzimba
mudakiika ey'ekyenda wali bw'odongooto sijjukira ne baani abalala ne bajja ne babbawo Besigye bagaa nti ffe tugenze nali wano mu studios lwali lwa 6 bagaa nti endagaano ewedde e London ne mbuuza Nandala is this true that mumaliriza Nandala nagaa nti twatudde mujja ekiro nga tetunnagenda mu formal meeting byonna twakkiriziganyizza nampeereza nga breaking down n'ebifo tigundi kati tujja kukola government eyawamu nga gundi ali wano gundi ali wano gundi ali wano gundi ali wano ne counter checking bwenagenda counter checking eyali president waabwe jeno muntu gwe nabuuza I'm not aware yiyi secretary general ngamba kyawedde yije n'omuntu teyayongerako ne musuna mpe detail na ngamba I'm not aware nakomaawo kati kyenakola ne mbuuza omuntu omwe yali atambula ne Dr. Besigye ng'era naye ali London naye nga ye tali mu meeting namubuuza nangamba rubbish finished one word answer rubbish kati bagenda okudda e Kampala nenkakasa owa rubbish nti yali mutuufu kakati awo Richard nali kugambi kiteezi kiteezi ali deadly lwekwaya kyogera mu Lungereza kiteezi ali deadly see goodbye idealist gwoyogerako yali lwakuba tuli ba mukwano okuva eddayo nga tukyali bato ni yali agenda kunkyawa lwa Museveni kuba yitolooza nti atandikidde ku tiddiye enze nga Museveni bwagamba nti gweno gwe mulundi gwange ogusembayo nze nga nseka nimba gambi besigenda nabyogerako sigenda tugende tunywe chai tulye emmere kuba mulina ssente wano za NGO buli omwaka addewa ewuwe muvuge emmotoka zammwe ennungi ekyo that one is not there tekiriyo so kyekimu n'okugamba nti Ssemujju bajja kwegatta ne bannandala simanyi babegatta n'abaani tugambye genuine qualifier giwulire yeah because bw'oba olina minzaani nze simanyi minzaani eyina ejjinja lye bayita genuine nti ayina 3 units of genuineness simanyi bwe bazipima Kibazo balina so awo wenze we tutandikira nti ogambye nti bagala kujjawo dictator mubo ba dictator twali naawe ku WBS gwe Kibazo ne meya Elias bwe tufuluma ne mugamba naye meya onsonga mu olukungu nti nze ndiyo esaidi eri niba nabatwetoolodde episto nga basibira wano ku maviivi basibidde wano balina bino balinga abavuga piki balina bino ebibasiba wano balina bamwetoolodde emmotoka ng'eriko gundi private number plate road mayor 1 ne mugamba naye kugwe nange tuyimiridde wabweru ani alya ne mugamba bino byoyogera haji oyagala bwa president niba oyagala bwa president ku Museveni genda wesimbewo naye teweetooloola weekwe gamba tondetera buzibu twali ku steps za WB tondetera buzibu so kati bw'obeera nga oyo gw'olinanga yali tajja kukkiriza yalina okubeera awo ku mwanjo yalina okubeera ng'ekifo yakirimu muwadde nga kyakulabirako naye si ye yekka so okuteekako mu Lunyankore tugiyita kabalemese okugamba nti genuine opposition eyo kabalemese kiremesa wotandeko kiremya ani aina akapima genuine ezo units za genuine bazipima batya kilo lita Baguma mulimu ebipimo ebitandikirwako ngaki UPC ekulemberwa kena mu Uganda mukyalemu n'omwalowooza nti is an opposition party of course talimu why not nti mawo opposition nze abantu 4 million 45 sinajja kuzibuuza simanyi mulimu ebiri jenno ngali nga tewetaagisa kapimo na kamu kati tebanza kusanga ng'ozimba coalition nga kena atudde wano saidi eno waliyo mawo nawe nga mugenda kuvuganya Museveni lwaki nedda
kati Mao minister wa Museveni agenda muvuganye oba ensi ezimu omwana yavuganya kitaawo n'amugoba ku bukulembeze. What are you saying? Kyanjawulo tukolagana n'abantu anti kyanjawulo ekyo waliwo kyengambye nti generally nga buli omu akiraba bwe bakusanga ng'oli ne Mao naakenanga mugamba nti muzimba kisinde kyakulwanyisa Museveni oli aba amanyi butereevu nti muzimba kisinde kyakumubeezaawo. Njogera kintu kino bulijjo omugundi wasoma Arthur Koestler Darkness at Noon yateekamu ekintu ekyo nze nkikozesa all the time mu byobufuzi. The ultimate truth is penultimately a falsehood. You see, kyogenze mu theory ente muri theory abakulyamu olukwe bebo bobeera nabo yani anti obeera towatesitese bakulyemu lukwe ne mulimu yakubulyawo nti sikyali naawe nze Mao abatakulyamu lukwe waliwo akugamba nti ndi naawe nga tali naawe mba simumanyi bwangamba nti siri naawe ate siwamugamba nti oli nange niwampaka kyenkugamba as obvious as that oliage nti siri naawe gonga nti oli nange gwembeera naye ng'agandi naawe ayogera mu lwatu kimwogera mu lwatu kyetwogera mu lwatu si kyetwogera kati Baguma ntadde mu luzungu si luzungu ntadde mu luzungu nkutadde mu bantu abagenda okolagana n'abantu judgment ebeera yaffe ati sigamba nti ebeera ntuufu tuyinza okukoleramu era ensobi naye nga judgment mugikola in other words mwe muyina ekipimo bano ate anti ffe tugendera okukolagana nabo mwe muyina ekipimo osalawo ng'onookolagana naye mbeera ya bulijjo so kati ekyokwegatta oli kyambuuziza then tekiriiyo mu mbeera ya bulijjo Baguma mulimu omuntu gwogaa nti oyo mumbuulira ekyama kyange ne mmamu ne gwotabuulira tekitegeeza nti gwobuulira tajja kukyogera naye at least trust ebeerawo mu ntandikwa nti ono mwekakasa bw'aba ku betrays era kikuluma naye ne mbaamu gwogaa nti oli nagaa nti wabuulidde Ssemujju n'akusekerera ng'ensi yonna emmanyi nti gwobuulidde olinganga abuulidde rediyo kati ne mu opposition okuba tukola ffenna buli lunaku twepima nonga nti oyo tuli naye oyo Ssemujju nti oyo mala biseera. It is that simple. Kati tugenda okolagana otugandi genuine opposition parties yoli gogandi nkolaganye naye na betraying naye ng'ebitandikirwako byonna okakaza nti oyo tuli ku lugendo lwerumu. Kabeere ba Museveni nga bali mu nsiko kabeere Obote we yabeeranga wano Sali Musale bamusibira etteeso abamuyimbula baali basirikale b'Obote naye nga yamanyi bamukuuma naye nga tebakolagana ne Museveni. It doesn't mean nti buli omu yali mu magi yali akolagana naye. So enkolagana yaffe tetulina kapimo kali scientific naye mulimu already abeesowoddeyo ne mu parliament by the way nze ebimu ku byantabula era nasooka kubuuza nga ndi opposition whip bwe tutandika okuteeka ababaka ba parliament ku committees aba UPC bagenda ku bbiri aba opposition tuteekako naye NRM naye etoolako ne mbabuuza bagayi nga NRM deploying UPC. Yes, Maxwell okola bamudeploying nga vice chairperson wa committee ya ICT Betty Amongi ne bamudeploying nga minister ne bagenda batuula eri abala ne mbasigaze eno ngate nze mbasoma ne mmagaba ne nkalubiridwa okusoma group eno nakasomako babiri ne NRM esomako babiri kati abo baba bavuddeyo mu lwatu n'obategeera. So okuzimba coalition ey'abantu mugenda okuvuganya Museveni tekyawukananga ne Museveni naye kuzimba abantu bali mu government era naye lwaligwa bwalibeera mulamu lwalimanya nti n'obudde balina baabamu badde balinda ddi lwagwa. It is natural. Abaali batwala Gaddafi kwaliko atonda ejjeno we nga you can't believe it nga basanyufu nnyo okumutwala naye ate babadde mu government. So kati ne wabaawo ebipimo ebiri jjeno ne nga nti kati abo ndi nabo ti bwe baneefuulira nze tubadde mu FDC nze nali chairman wa muntu nga Besigye aleesa Muriat era Muriat nganga nti ffe tuli defiance n'atugamba abali mu parliament you are doing nothing there muli ba compliance naina abavuka bavuganya ku bwameya ekira omunaga mmone watusuubiza abazungu yede nenda mago yanakulema okuleeta ampulire ankomawo Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejjuko anjulira ni Ibrahim Ssemujju Nganda ne Richard Baguma nsigaze eddakiika nga 8. Ssemujju ebintu bibiri ekisooka byombi mbyagalako comment kantandikire wa Baguma olwaleero ba Ssemujju babatwalidde honorable Musaasizi
weewammwe musiniya abatwalidde ebitongole nga biri mu nnaku ya kitalo babibanja omusolo babibanja n'atwalira bano ababaka n'abagaa nti bannange mutuyambe bino mubiweevingeko omusolo mulimu ne mubs nagaa nti bino byetaaga kuweevingako omusolo naye Ssemujju tayagala musajja n'okwogera ayogere n'omusajja yagaye mumpeeyo eddakiika nga 10 mmale okubannyonnyola onogaga nti totumalira budde nga ndooza yabadde ssentebe we ng'amugaa nti honorable baleke bamale okunnyonnyola 1 waiver y'emisolo juzi nalabye the cumulative figures kijjukira over 10 years gye tuluuzinga mu kuwaivinga omusolo but eriyo n'omwami omu yagaa nti naye ebitongole bya gavumenti nabyo byennyini bwe biba nga byetaaga waiver kitegeeza ekonomi eno mbi naffe abali eno mutuddemu mutwetegereze naffe mutusalireko ekyo kimu ekyokubiri njagala comment mwami Museveni yalumye ejjiiko agaa nti UNRA yo oyina okugigatta naye wano nenkugaa nti omuntu omu yaŋŋaa nti UNRA is a procurement agency, they do not construct roads. Nagenza okulaba statement ya mwami Museveni bwe ya meetings abakokasi nga repeating a statement eyo yennyini ngati nti bano baddiira bagatta bugasi contractor na luguudo ne bagakola katugukizeeyo eri byomi mpa comment tuveewo tudde wa Ssemujju. Enguudo wozitwala wonna baddiira bajja kubeerawo tukimalirako biseera. Ekyokubiri Ssemujju sente bagenda ziisindako eri agambye olwaleero nti yeeraliikiririra nnyo minisita wa wax nti bwe banaamala okugatta UNRA ne minisitule ya wax ne babiteeka wamu nti mu reshuffle eddako Allen Kagina ayinza okufuuka minisita wa wax. No, teyeetaaga kubeera minisita wa wax. Asobola okubeera minister of state in charge of roads nenga obuyinza bwalina bwonna nga yabuyina. Nekirala Ssemujju sente bagenda ziisa zirwa iziizo bagenda kuyisa waiver bagenda ziisa nga bafumudde bingi bagenda ziisa. Ekintu ekisinga okuleeta sente mu ggwanga tekiwa musolo is gold ayita buyisi simanyi oba waffe taleta sente wano waffe oba ava ku mulirwana akola tali taxed gold ekimuganda okubeera taxed. Abakongo abamuyisa wano tufuniramu actually watuyambako shilling bo bamuyisa wano ebiseera ebisinga ne batwalamu ebintu ne bagenda basuubula Kongo si waffe. Gold gutunda kati Uganda bebe inakenze okulinako 1%. Naye era bo abakiraiminga bo basanga bo abayita bayi finally bagandi this is a goods in transit. In fact lwenasembayo basinkana nga baŋŋamba nti gold Uganda buli weeyagala omuteekako era kyobola Museveni tayagala omuteekako nti buli weeyagala omuteekako omusolo nga bagenda bamuyisa e Rwanda. Yo kyeyambako transaction ya gold baga nti kyeyamba eggwanga okustabilizinga shilling kubanga abakongo tebabakkiriza kuzzaayo dola bano bazireeta mu nnyo Rwanda tebamutaxinga. Rwanda wetaaga kusoma regimu ya engeri mpa comment ku byombi. Obuzibu tubadde nabwo Peter. Nze natambulako ne komiti yange Kagina n'atutwala ku roofings. N'atugamba saizi ya kampani eno nene nnyo ne contribution gyekola eri eggwanga like nefeiringa buli mwenyi kyajja kera kumacha kukiwulira nti baba bayitagisaako waiver. Ojukira Lehman Brothers. I remember. Baga nti Lehman Brothers is too big to fail. Yes. Kati nga Kagina agamba kiri mu interest ya Uganda kampani eno kusigala nga etambula okugiyambako tetuna kye tufiirwa because nalingi wakanya even then n'atwala n'amaana agenda ne Bidco nze saagenda nanga ambikoyi n'abakabala bagende tubabuuzizza musaasiza aleese mbadde omusajja amuyita Kananula nti alina ebizimbe bye yalwala bwe yalwala natasobola kusasula musolo. Kananula yani Donat oyo bwe tumubuuza ne wagamba nti yalwala naye bwe yalwala ebizimbe n'abitransferinga
okubirabira ng'omunaabiza mu kampani gy'atasasulire musolo ng'eringa nga transaction empya. Oyo mumuyamba Ssemujju. Mumuyamba lwakuba yabayamba okugulawo enguudo. Eziriwa? Ez'Ekongo. Gye yali akola. Gy'abeera gy'ava. Kati. Kiyabayamba. Mbadde ngamba Donald Kananula ali Manga, tali Kongo. Okay, nze yona. Baali bagenda n'omukwata mbu lwakuba yatwala tractor okugulawo enguudo eri. Yonna gyali nze sifayo naye ekizibu kibadde. Tubuuziza URA nti tuwe lisiti eraga ani akolofayinga okuwevinga omusolo. Ekyokubiri otulage baani abaasaba n'olwaki bano bwe baawangula. Kampani ne bagiyita Jet2 tubuuziza minisita baani bannannyini baayo n'agamba ku fayiro nange sibalina. Kaakati bakola ekintu eki bazimba mu UPDF. Kati sawa zino badde bazimba kaweeweeta. Nabuuza minisita nti UPDF ezimbe Namboole eri mu kukola nguudo mu Kampala. Naye ate obubarakisi waayo otontesobola kuwezimbira nga waliyo kampani yatandikibwawo just for baga nti eno yayina kiraya nti omu UPDF. Nti naye twaluddewo musasula kati ng'atalina okusasula omusolo. N'olwekyo omusolo mugumuggyeko. Kati awo tumuggyako omusolo oba tumusasula zaatubanja? Baluddewo musasula omusolo URA gwe mubanja ne gwattractinga ne interest tugumuggyeko. Twagatandike ku bitandikirwako. Yaani Jet2 nti amanya g'abannannyini kampani ku fayiro tegaliiko. Mutuwe audited books of account. Audited books of account tetuzirina. Kati mbuuziza because Musasizi is intelligent. Ne mungaba Musasizi. Gutokwati wansonyi that you can bring a faceless company no government waiving omusolo. Lwaki mukwata bukwase nga ujjo ne mumbawa buwi. So kati ekizibu kyo tuyina ekyokuwaving ensonga y'okubiri ogambi badde kipita. Ensonga y'okubiri ya UNRA mwava mu parliament gw'omu kwabo abatakkiriza UNRA kugigata. President Museveni yalumye ejiiko. Nze olw'okuba opposition tukkiririza mu gavumenti entono buli biru gye baleeta nagiwagira. Naye nenkole ngiyite ki mu Luzungu oba mu Luganda nemaga nti singa UNRA ng'eri mu Kagina yanjawulo UNRA etali mu Kagina. Kubanga Kagina wojjukira nga lwana ne John byabagambye. Era kinagamba n'abantu lumu nga kuba ffe baatusibanga ku poliisi. Baguma nansonyiwa sikyogera mu mutima mubi. Ng'ofiisi omunyankole bw'ajja n'aga nti nja kukuta ku ssaawa nnya era bakuta. Naye ng'Omuganda bw'aba takwekwese akulimba. Ng'obuyinza tabulina. Nedda muliranga mu mukadde. Nkubulya amazima. Kati Kagina ye ng'omuntu, I have said it many times, sinza muwaako guarantee, but I don't think she's corrupt. But two, ayina access to power. Exactly. Tosobola kujja n'omukozesa nsobi ndi Museveni angambye nkuwe contract. Ajja mukubira essimu. Naye kati bano abaaliyo bano bakimeza abaffe. Nga Museveni naye amulaba ku TV. Bwe bamugamba nti Therefore it is not the institution, it is the person. Nga tayinaamu olwaleero tukulemberwa family. Kagina asobola okugenda ndowooza bulowooza. N'agamba nti ono family member yazze okukola inekubo talina busobozi limweweere butereevu bwe ndowooza. Kubanga at least Messi ebadde mu UNRA yakenderako ku yaba Kimeze. Eyaba Kimeze ne bajja jukireri Katosi. Bawa kampani eteriiwo. Ate be baawanga babagamba nga bugambi kuba Museveni abikola. Museveni yayita Nyombya yafa Attorney General. Namugamba teekako omukono. N'ateeka omukono ku kiwandiiko nga Attorney General nga takisomye nga n'omubuuza kirimu ki. I am telling you. Nyombya yali lawyer ali accomplished asomesezza amateeka. Bw'oba teri member wa family toyinza kubuuza. Abasobola okubuuza be baawaka kati Kagina yemu ku advantage gy'ayina. Nti asobola. Kati osobola okugamba Kiryowa ateekeko omukono nga tasomye. Kiryowa ye nyini tajja kuteekwa be basooka okusoma. Tasooka kusoma nga Attorney General. Ye azanya n'abaana b'awaka. Kati awe basooka okusoma ne baga omukulu nti kino toteekako ojja kuswala. Ye tebamuyita kusayininga, bamuyita kusomamu. Kati yandivande Kiryowa kyalina. Mpuliriza Lutindo tuddemu tusinkane.